Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno zizzeemu okuzannyibwa olunaku olwaleero n'emipiira ebiri egizannyiddwa ku kisaawe ekya FUFA Technical Center Njeru era nga giragiddwa butereevu wano ku BBS Terefayina. Omupiira ogusooseewo gubadde wakati wa Gomba eyawangula ekikopo kino omwaka oguwedde ng'ettunka ne Buluuli era guno guggweeredde Maliri goolo 1-1. Omuzannyi Brian Aniku yateebye eggoolo ya Gomba mu kitundu ky'omuzannyo ekisooka ng'ate Abdul Malik yateebye eggoolo ya Buluuli mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri. Ate omupiira omulala gubadde wakati wa Ssingo ng'ettunka ne Kabula nga nagwo guggweeredde Maliri goolo 2-2. Goolo za Kabula ziteebeddwa omuzannyi Valentino Odoi mu ddakiika eya 31 n'eya 38 ng'ate goolo za Ssingo ziteebeddwa abazannyi Bright Ado ne Joseph Sewali. Tukyali bagumu tukyalina omukisa munene okuyitawo kuba tusigaza games 2 singa tuba tutereezezza ensobi zaffe ze tukola mu first half netuwangula emipiira egiddako tukyalina omukisa oguyitawo. Tugeza kulidinga omupiira naye backline yange leetuse neruza concentration naye osanga ttiimu ekyali omu ekyasobola okudda eteekawo embeera oba oliawo sizoni ejja baye kati kirabika emikisa gituweddeko. Empaka zino kati zigenda kuddamu okuzannyibwa ku lw'omukaaga lwa sabbiiti eno n'emipiira ebiri wakati wa Buluuli ng'ettunka ne Ssingo n'ogwa Kabula ng'ettunka ne Kyaddondo.